abadde konda atigomye ensi bamutidde mu maaso g'omulamuzi Eyabba eza gavumenti bamusibye emyaka 4. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ekole ekisoboka kyonna okusiga ensimbi ezeegasa mu by'emizannyo kubanga kye kimu ku bisaawe ebitutumudde amawanga ate ne kyongera n'enkulaakulana. Katikkiro abadde asisinkanyemu ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa basketball ekiise embuga olwaleero okuwoza olutabaalo olw'obuwanguzi bwe yatuukako jjuuzi mu mpaka za Africa ng'omulundi ogwasookera ddala ttiimu eno yatuuka ku mutendero gwa quarter finals. Nange negata kuwa ekitiibwa minisita ne president wa federation okusaba gavumenti eyongere ssente mu by'emizannyo. Okuteeka ssente mu by'emizannyo buba busizi bwa nsimbi. Bw'olaba mu ebyenfuna by'ensi yonna n'olaba basketball ssente z'ateeka mu byenfuna by'ensi yonna kyangu nnyo okulaba nti obusizi bw'ensimbi bw'amaanyi nnyo mu by'emizannyo. N'olwekyo gavumenti bw'eteeka ssente mu by'emizannyo eba esiga nsimbi abazannyi bajja kufuna ssente emisolo gijja kweyongera. N'olwekyo naffe tujja kukola kyonna ekisoboka okukubiriza abagavumenti okulaba nti ssente zongerwa mu mizannyo gyonna. Tubeeko we tutuuka naffe mu by'emizannyo. Nali nsoma ennaku ezo Sami Okufo omusambi w'omupiira w'eggana ne Jeje Okocha naye ng'olaba essente ze baleese mu nsi zaabwe n'emirimu gye bakolayo miyitirivu, emirimu gye batandise egiwadde abavubuka abalala emirimu emusolo gwe bawa gavumenti nammwe mukisobola singa gavumenti esooka neesiga mu mizannyo. Mbasuubiza tujja kwongera okukolagana ne Federation of Uganda ne FUBA era ensonga ze mwogeddeko ez'okuteekawo ensero ey'amazaalibwa ga Kabaka empulikika bulungi nnyo mwagala ettaka byonna tujja byetegereza naye tujja kusobola okulaba nti kyemuliko nammwe muli is this association being professionally managed naye nga tubasuubiza enkolagana ennungi watwagala omuzannyo guno gukule. Ttiimu eno ng'ekulembeddwamu pulezidenti w'omuzannyo gwa basketball Nassa Sserunjogi Katikkiro abazannyi bano abasibiridde entanda ey'okulembeza empisa mu buli kye bakola. Minisita by'emizannyo Obwakabaka w'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agambye nti Obwakabaka bwongedde amaanyi mu kubangawo enkolagana ne bannabyamizannyo bonna mu Uganda era Obwakabaka bweteefuteefu okukolagana ne basketball. Katikkiro emyaka gino 9 ng'okutte eddamula wabadde okugenda maaso mu kusitula eby'emizannyo mu Bwakabaka buno. Mu kusituka kw'emizannyo gino kututuusizza okukolagana ne federations zino zonna nga bw'oziraba ng'era olwaleero n'eya basketball nayo yiino eri maaso go. Nabwe kityo twagala okwebaza olw'okukulembera obulungi era nga line minister njagala okwera maaso go mukama wange tuli beetegefu okukolagana ne federation eno okwegattako mu kuzimba n'okusitula omuzannyo guno ogwa basketball. Ng'enkola yaffe mukama ffe bw'ogimanyi ffe tetuvuganya nako federations naye tukolagana nazo bulungi. Pulezidenti wa basketball Nassa Sserunjogi asabye Obwakabaka bakwatireko okubunyisa omuzannyo guno mu ggwanga lyonna n'agamba nti basomoozebwa nnyo olw'obutabeera na bisaawe bimala. Tulina strategic plan nga aba basketball federation twagala okuba nga tubunya omuzannyo gwa basketball mu bitundu byonna eby'eggwanga naye oluusi tufuna okusomoozebwa nti tetulina facilities zimala nti ne bwe wandibadde ng'oyagala nnyo otwale omuzannyo mu bitundu eby'enjawulo ebisaawe kwe bazannyira tebiriiyo. Twandiyagadde tubeere n'empaka ez'amasaza eza basketball, twandiyagadde twetabe mu mpaka ez'amazaalibwa g'Omutanda n'empaka endala zonna ezitegekebwa Obwakabaka bwa Buganda. Tuleme kuwulira nti mupiira gwokka gwe gubeerayo ne basketball tubeere nga twetabamu. Mu bufu bwe bumu Obwakabaka bwa Buganda mu butongole busiimye omugenzi George Maalo olw'emirimu gye yaweereza Obuganda ng'ono yali musirikale eyabeera ku lusege lwa Ssekabaka Muteesa II. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti omugenzi George Maalo yali muweereza omwesigwa omuwulize era ow'emmizi. Katikkiro bino abyogedde asisinkanye ab'oluganda lw'omugenzi George Maalo abakulembeddwa muwala we omukulu Eva Nabisubi Maalo abakiise embuga leero. Maalo mu byafaayo ayogerwako nnyo yali muweereza mwesigwa, yali muweereza muwulize, yali muweereza wa mizi, yali muzira. Tukuze tuwulira nti mu mirembe egy'enjawulo
mubeeramu abantu abalya mu Kabaka olukwe oba abalya mu Buganda olukwe tukuze tuwulira naye ku mulembe guno Omutebi mfe mwe tukulidde tubadde tulaba Abaganda abeefuulira Kabaka tubadde tulaba Abaganda abeegaana Obuganda mukadde we tuba tusinga okubasuubiriramu okwegaana Buganda oba okwekweka Kabaka kwekwesulubabba oba n'okusirikira ddala nga wabaddewo ensonga enkulu eteekeddwa okulwanirirwa. Tulabye abantu bangi ensonga ya Buganda enkulu erina okulwanirirwa ne batandika okuvumbeera abalala ne babulirawo ddala n'otamanya muntu ku ludda kwali okwegaana Buganda era kwe kuva ku ludda Buganda kweri ne weetaba mu ngeri ey'obugenderevu n'abo abagezaako okunafuya oba okusaanyawo Obwakabaka. Abaganda bangi mubawulira mu bugenderevu mu nsangi zino oyo eyeesammula ensonga za Buganda Ssemasonga 5 ng'ate waffe waawano mu Buganda abaatuliddemu olukwe naye bino tibisoose kati ne mu biseera kitammwe we yaweerereza Kabaka byaliwo mu myaka egy'enkaaga Abaganda abeegaana Kabaka baaliyo n'abaamwekweka n'abaamutiiririra baaliyo. Katikkiro agambye nti Obuganda okudda ku ntikko bwetaaga abantu amalirivu nga Maalo kyokka ajjukiza abaana b'omugenzi obutasuula mukululo gwa kitaabwe. Oweekitiibwa Charles Bwenvu minisita wa Kabaka yawummula nga yakulembeddemu enteekateeka n'agambye nti abaana b'omugenzi bakyaliyo beeteefuteefu okuweereza Obwakabaka bwabwe era balina n'omuzzukulu Tomusange Godfrey Maalo gwe baagala asiigibwe mu lubiri. Mukama wange enju eno nga bwe yali evaamu musajja wa Kabaka Mukwatangabo kati omugenzi Maalo uwo obubaka obw'enjawulo. Mu bubaka omwo baasaba Obwakabaka nti nga jjajjaabwe kitaabwe mukadde waabwe bwe yaweereza obulungi ennyo Ssekabaka Walugembe Muteesa era nga bwe yali okumpi ne bwe yakisa omukono yali naye ne basaba basiigeyo omuntu omulala mu Bwakabaka aweereze Kabaka nga jjajjaabwe kitaabwe bwe yakola. Era ssebo Mukama wange Katikkiro bankwasa omwami Tomusange Maalo gwe nsaba ayimirireko nga basaba bamusiige mu lubiri aweereze Kabaka we n'Obuganda. Eva Nabisubi abuulidde Kamalabyonna ebibasoomooza n'asaba Obwakabaka bubakwatireko. Ettiimu eri wano gy'olaba tukulidde mu Bwakabaka bwa Buganda era tulina okubuweereza. Lwaki? Kubanga bajjajja baffe babadde baweereza Obwakabaka bwa Buganda era ne taata waffe bwe yali ava mu nsi yatukuutira. Mu baana bange mu bazzukulu bennina mugenda kulaba omuntu asinga okwagala Obwakabaka ne tubatunuulira twagenda okulaba ng'era oyo omusajjawo gwe bakwanjulidde Tomusange ng'enkiiko bwe zituuka ne Kabaka ajja kubaawo omuvubuka oyo ng'asoma alina okujja agenda kulaga wange alina okuwerekera ne tumuzuula nga ddala alina okukola omulimu alina omutima ogwakagala Obwakabaka bwa Buganda. Yali omuwanika omukulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita Geoffrey Kazinda omukazi omuyima yandibanga yamutuulidde ku kisaabo Kooti kaakano emukalize ku kibonerezo kya kusiba emyaka 40 ng'egimuse mu vidiyo yonna gya bukenuzi. Omulamuzi Margaret Bulyo wa Kooti ewozesa abakenuzi yakalize Kazinda era amulagidde akwate akavangata ka nsimbi obuwumbi 19 aliyire gavumenti n'amwongerako ekibonerezo ekirala nti ne bw'ali bavudde mu kkomera emyaka egya 40 ajja kumala ebbanga lya myaka 10 nga tazzeemu kuweereza mu ofiisi ya gavumenti yonna. Kazinda emisango gino yali aleebukana na John David Mugisha ne Bright Atwine abali abakungu mu minisitule by'ensimbi kyokka bo bejjeerezebwa dda. Waliwo ne Wilbert Okero yali omukozi mu kitongole kya Uganda Computer Services naye ono aliira ku nsiko. Obujulizi obuli mu Kooti bulumiriza Kazinda ne banne nti bafiiriza gavumenti ensimbi eziri mu buwumbi 19 era emisango gy'obulyake egyabaggulwako giwerera ddala 33 emirala gyekuusa kujingirira ebiwandiiko n'egy'okwekobaana okubba ensimbi za gavumenti. Kigambibwa nti ensimbi ezo baazijja mu nsawo ya ofiisi ya Ssaabaminisita edduukirira abagudde ku bibamba
Okero ye yazijjayo ng'ayambibwako Mugisha kyokka Kazinda nti yali omukulu mu mupango gwonna. Oludda oluwaabira lumiriza nti ensimbi ezo baazisindikira nga kampuni ez'enjawulo ezitunda emmere, naye ekyakabye emmere eyo tebaagigula wabula gwali mupango gwabwe era oluvannyuma ssente baazikimangayo ne zibaddira. Kooti enkulu mu Kampala egobye omusango gwa munna DP Vincent Kayanja Dupo abadde awakanya obuwanguzi bwa mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Fabrice Lulinda. Omulamuzi Isaac Muwata yagobye omusango gwo ng'agamba nti obujulizi bwa Kayanja Dupo tebwawera byonna byali byambu. Akakiiko k'ebyokulonda akaalangirira Lulinda ku buwanguzi yafuna obululu 673 naye Kayanja yakwata ekyokubiri nti amatirira na buwanguzi obwo kwe kuwaabira Lulinda ng'agamba nti yakyusakyusa ebyava mu kulonda ebyabifo 74. Wabula omusango bwe gwatandika okuwulirwa wiiki ewedde bapuliida wa Lulinda ayitibwa Mugerwa Sali n'ow'akakiiko k'ebyokulonda Eric Sabiti baasaba omusango gugobwe nga balumiriza nti teguliimu yadde akaniggoosa. Bano baategeeza nti Kayanja obumu ku bujulizi bwe yawa mu kkooti omuli ne DR forms ezo teyasobola kuzitwalira akakiiko ka byakulonda okuzikakasa ye yayoola buyoozi ng'atwala mu kkooti. Bw'ati omulamuzi akkaanyiza nabo ku nsonga eyo omusango n'agugoba. Eric Sabiti asanyukidde ensala eyo. Twateka okusaba kwaffe nga twagala kkooti egugobe kubanga obujulizi bw'omwami Kayanja bwe yaleeta mu kkooti bwali bulinamu ebituli kwegamba nti guno gwali nga tugusobola obujulizi bwe yaleeta nga tasobola kugamba yabugyawa. Kati ebyo mu mateeka kitegeeza nti bw'oba nga tosobola kulaga kkooti nti bakubba oba bw'ogamba nti banziba kubanga tosobola kubeera wamu buli wamu wonna olina okugamba nti banziba ku polling station bweti kino n'akijja ku muntu ati bwati. Wabula bapuliida ba Kayanja nga bakuliddwa Richard Rumu beeweza okweyongerayo mu kkooti ejulirwamu. Naye kitulumye kimu nti omusango gwo obutaguwulira kimmye Uganda amazima agabeera mu kulonda era ndowooza nti kyabulabe nti n'abasoma nabo bagenda kusoma mu universities ekintu ekifu. Kati omusabye kkooti etuwe ensala yaayo olw'okujulira. Naye ne ŋŋamba nti tulina okwogera ne mmeeya tusalewo obulungi ffe kubanga ono ye mmeeya ye yawangula yafuna obululu obungi eyafuna obululu obungi mu mateeka ga Uganda yaba mmeeya. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya amateeka okwewa obuyinza mu lukujjukujju nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Waliwo n'okulowooza nti olina obuyinza nga tobuyina. Tewali yali abukuwadde noga kakati nze nno nze acting managing director. Bodi tetuulanga kuwa buyinza naye okuba maybe bakutumako ko omulimu gwe nojja otandika okukozesa omulimu guno osayininga empapula nga tolina n'authority esayininga mpapula ezo. Kakati ekyo kimenya amateeka era singa bakizuula oyinza okusibwa wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 3 oba n'osasula fayini eri wakati wa $1,440,000. Jjajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Alhaji Kasim Nakibinge alabudde abayisiraamu ku bwassemugayaavu obusukkiridde obalemesezza n'okukola ebyabwe ne balinda okuyambibwa ng'obuyambibwa ti enkola eno nkadde nnyo tegenda kusitula Buyisiraamu. Babadde yeetabye ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okumaliriza omusigiti gw'e Kawempe Mbogo wano mu Kampala. Omulangira Nakibinge akubiriza Abanaadamu okufa okulaba nti ettaka lyonna okuli emizikiti n'ebyobugagga by'Obusiraamu tebimala gafaafagana bityo. Naye okutwalira awamu njagala okwebaza abantu b'omu kitundu kino n'obukulembeze bwa ssente eno nti mutuggyeko ensonyi nga bannayuganda. Waliwo bannayuganda abalina endowooza ti emirimu gino egy'emizigiti bagwira be balina ogitukolera. Waliwo eyo dona mentality enfu twagala kuzimba muzigiti tunoonyeze bannaffe Abawarabu ne kibeera nga bo Abawarabu oba abagwira be balina okukola emirimu gino era nga bokka be balina okugenda mu jjana olw'okukola emirimu gino. Mbebaza okuba nti temubadde awo kwegayirira kola kutya ne mugamba nti naffe tusobola okukola omulimu guno era ne guba nga olwaleero we tutuuse. Ekintu kino mulabanga ekyokusaaga ekya dona mentality abantu ne zuhiya tebakyayagala balinda bulinzi. Mugamba kakati ilahi gwe Allah yakuwadde tusobola kuvaamu kisolo kintu kinyiiza kiswaza bannaffe tweddeko. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Dr. Alhaji Twaha Kawase atendereza abayisiraamu olw'amaanyi ge batadde mu kwekolera ku bibasoomooza mu ngeri y'enjawulo n'ebaza nnyo obwakaka bwa Buganda olw'omusingi omulungi ogwasimwa ku
ku lw'obulungi bw'obusiraamu. Naye tuli wano olwaleero ku nsonga ya jjajjaffe Nuhu Mbogo mukama wange naawe kennyini lujegere olulaga oba kkowedde nnyo mu lujegere oli wakati w'obwakabaka bwa Buganda n'eddiini yaffe ey'obusiraamu nti kizibu nnyo okwogera obwakabaka bwa Buganda n'otayogera ku busiraamu ate obeera mu lyazaamaanyi bw'oyogera obusiraamu n'obeerabira obwakabaka bwa Buganda. Olujegere olwo olutugatta mukama wange tuli mu kifo ekikulu ennyo ekirimu ekkowe eryo n'ejjajjaffe ono ku kijjukizo kino era ng'obwakabaka tuli beeyamu okutambula mu kkowe eryo nga tuwaŋŋana ekitiibwa. Lord Mayor wa Kampala Alhaji Salongirias Lukwago ajjukiza abayisiraamu okumanya ennono z'obusiraamu nga bakuuma ettaka ly'ebyafaayo byabwo mu ngeri y'emu n'asaba bonna abakumpanya emmaali y'obusiraamu basale amagezi bakikomye. Obeerawo ababba emmaali y'obusiraamu abo tugambe nti ebyo tubiikirire bubiikirizi tukole tutya bwe tubireka obulesi bw'ebityo ne batakangavvulwa emmaali y'obusiraamu ejja kuggwawo nga bwe bagamba nti tukwatagane mu lwaki mulwanagane mu lwaki mukola ki. Nze mbaddewo ebbanga lyonna mu kibuga wano naye ndaba ebituleetedde obuzibu kutunda mmaali ya buyisiraamu. Kakati waliwo abagitutte bwe tuba kuteeseganya mbasaba nga mutuula muteeseganya kuba nze siriyo mu nkiiko era sijja kubaayo naye nga nze owa umma mbasaba nga njijja ku ntobo y'omutima gwange bwe muba muteesa mu nteeseganya zonna ensonga y'okutunda ebintu by'obugagga byaffe emmaali yaffe emizikiti gyaffe ebeere ku mwanjo. Sheikh Muhammadu Kibaate Ssebugwawo nga yakuuma entebe obwa Supreme Mufti alabudde abayisiraamu ku kumala gazimba mizikiti mu ngeri y'ekimpatiira. Emizikiti gyaffe bagumenya bwe bazaawo ne bagumenya ne bamenya omuzikiti gumu nga bwe baguzaawo naye tuveeyo n'enkola egamba nti tuzimbe omuzikiti omugumu nga guno tukome we tukomye oba tugguse fa alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe tuba tetuggusiza abalala batandikireko butandikizi naye ogumenya ne bazaawo ne bamenya ne bazaawo kyekireetera n'abalala okulowooza nti kati gusaana okumenyebwawo ne wataddawo omuzikiti ne waddawo ekirala olw'okuba amaanyi g'okumenya n'obusobozi bw'okumenya bulaba bwe buli mu nsi. Ensimbi ezisoba mu bukadde nkaaga zisonzeddwa ku mulimu gw'okuzimba omuzikiti guno ogwakamalawo akawumbi ka siringi kalamba n'ekitundu ng'ensimbi ezeetaagisa buli obumbi 3.5. Obutimba n'amaato ebibalirwamu ensimbi ezisukka mu kawumbi akalamba byokeddwa Amajje agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Ab'Amajje agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale bategeezezza nti ebitimba ebyo n'amaato agasukka 30 ebitakkirizibwa mu kuvuba babikuŋŋaanyiriza mu bbanga lya myezi 3.5 okuva ku myalo egy'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi n'ey'e Kalungu ku nnyanja Nalubaale. Kapiteeni Christopher Katembeya nga yakulira eggye erirwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'Empigi ne Kalungu yakulembeddemu ebyokwokya ebitimba ebyo n'amaato nga babyokeredde ku mwalo gw'e Ssenyondo ku bizinga by'ebunjako mu ggombolola y'e Buwama. Kyokka Kapiteeni Christopher Katembeya abadde wamu n'omwogezi w'eggye erirwanyisa envuba embi Warrant Officer 1 Deogracius Sentiba asabye ababaka ba Paalamenti nti bakyuse mu tteeka erikangavvula abeetaba mu nvuba emenya amateeka. Naawe ekyokulabirako ekyengasse yashinyisa emitwalo 5 eziggyibwa ku beenyigira mu nvuba embi n'agamba nti ziba ntono nnyo ekyongera abantu abo okuba n'ebbeetu okwenyigira mu muzoogo. Kapiteeni Katembeya agambye nti ekigendererwa kye kutereeza nnyanja Nalubaale nga bajjamu bya nnyanja bikulu byokka. Bukyanga tutandika twakafuna okusoomoozebwa okungi ng'abantu tebaagala tubaggyeko ebitimba ebyo mu biwulidde bya tutimbibwa ensimbi kati bw'omugyako ekitimba atandika okusereteninga. Mbakubiriza nti eyo teyandibadde solution yandibadde nti esente ezo ze bateeka mu bitimba ebyo n'amaato ebyo byonoona ennyanja bandizikyusizza ne baziteeka mu bintu ebitamenya mateeka. Ennyanja yaffe netugivuba nga eyina ebyennyanja ebikulu ate ne tuvuba bulungi. Kula CBS nze Patrick Serugo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama. Timu y'eggwanga y'omuzannyo gwa cricket y'abazannyi abatasussa myaka 19 eyitibwa Baby Cricket Cranes esibuddwa leero okwolekera e Rwanda okwetaba mu mpaka za ICC Under 19 World Cup Africa Regional Qualifiers. Timu eno yakusitula ku bbalaza ejjanga 27
okugenda Kigali ng'empaka zino za kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okutuuka nga 7 omwezi ogujja ogw'Okitoba. Uganda mpaka zino egenda kuvuganya n'ensi 5 okuli Nigeria, Namibia, Tanzania n'abatesitesi aba Rwanda. Mutendesi wa ttiimu eno Ivan Tawite Mirwa alonze omuzannyi Pasco Mulungi okuba kapiteeni wa ttiimu eyo nga wakumyukibwa Ismail Munir. Abalala ku ttiimu eyo ye Juma Miyaji, Brian Asaba, Cyrus Kakuru, Joseph Baguma n'abalala, era ttiimu yakuggulawo ne Rwanda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Wabaddewo akasatiro mu Kooti mu kibuga kya Buyindi ekikulu New Delhi. Abasajja abattemu kungwa babiri abadde beeyita ba puliida bwe bakubye poliisi ekimmooni ne bayingiza emmundu munda mu Kooti, era bassa omusajja Kondo abadde w'omutawaana ennyo ayitibwa Jitenda Manjogi emisana tukunga ensi yonna eraba. Omusajja gwe basse Jitenda Manjogi abadde mu kaguli nga bamumwozesa ku lukunkumuliro emisango kyokka olumaze okumutta poliisi nawe beefumbyeko ne bakuba amasasi agabattiddewo. Omusajja oyo kitegeezeddwa nti abadde wa bulabe nnyo ng'alina akabinja k'abakondo k'akulira. Abadde ku lukalala lw'abamenyi b'amateeka abasinga okuyigibwa poliisi y'e Buyindi ku misango egya Naggomola omuli egy'obutemu, obwakkondo, obunyezi bw'ensimbi n'okuwamba abantu. Yakwatibwa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde, naye ababadde mu Kooti leero bayanamiridde abasajja beefudde bannamateeka b'omusibe oyo nga banekedde bulungi mu masuuti bwe batuuse mu maaso ga Kooti ne basuulayo emmundu ne bamusasira amasasi ag'okumukumu. Poliisi eteebereza nti abatemu abo bandiba nga babadde bakabinja k'abakijambi abalala nga be basindise basempape bano bamumize omusu. Jitenda Manjogi kigambibwa nti yatandikiriza mpola obubbi nga mwana muto, yasookera kuwanula ngoye ku waya n'azzaako kubba enkoko, ekyaddirira ku ssokoola amataala ga mmotoka, ekyava mu ekyo kubbanga mmotoka ku mudumu gw'emmundu, olwo n'afuukira ddala omutemu kungwa. Wafiiridde ngassa abantu abawerako mu Buyindi nga mwe muli n'ab'amannya bangi. Poliisi era egamba nti bwe yayatiikirira ennyo muze ogw'obubbi, ebinja ebirala eby'abakondo byamukwatirwa obujja ne bitandika okulwanagana naye bimulusaanyeewo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Bitamayiga asabye gavumenti ya Uganda ekole ekisoboka kyonna okusiga ensimbi ezeegasa mu by'emizannyo kuba kye kimu ku bisaawe ebitutumudde amawanga n'enkulaakulana. Yaliko omwaniko omukulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita Geoffrey Kazinde omukazi omuyima yandibanga amutulidde ku kisaabo Kooti emukalize ku kibonerezo kya kusibwa emyaka 40 ng'egimuse mu vvi gya buli ake. Jjajja w'Obusiraamu Dr. Kasim Nakibinge alabudde Abayisiraamu ku bugayaavu obusikwiridde abo balemesezza n'okwekolera ebyabwe ne balinda okubawanga obuwi. Wabaddewo akasatiro mu Kooti mu kibuga kya Buyindi New Delhi. Abasajja abatemu babiri abadde beeyita ba puliida b'omusibe bakubye poliisi ekimmooni ne bayingiza emmundu mu Kooti, bassa omusajja Kondo abadde omutawaana ennyo ng'ono nno y'abadde mu kaguli. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi. MTN bakugamba weefunire obubonero bwa MTN Senchiu buli lw'oteeka ssente ku MTN Mobile Money yo okuweereza oba n'okufunirako ssente, era osobola n'okukozesa obubonero obwo bw'ofunye obwa Senchiu okusasulira buli ky'ogula gamba nga mu supamaketi n'empeereza endala ng'okozesa MTN Momo Pay. Kyangu nnyo, nyiga *155*3# olwo goberera endagiriro okusasula ng'okozesa obubonero bwo obwa MTN Senchiu. Everywhere you go, MTN. Bakwebaza okuba omuwuliriza omulungi owa 88 kya Basafama ey'obujjajja. 88 CBS FM. This station is now the ultimate power in the universe. Ebiranga eby'enjawulo ku Chabasa. Major Joseph Mugerwa owe Kayija Masaka bika mutabani we Roy Joseph yafiira mu Amerika. Omulambo gwe gwakuleetebwa nga 23 kitegeeza guleeteddwa ogw'okukumiddwa leero awo mu maka g'abakadde be wakuziika enkya ku Lwomukanga 25 saa 8 ez'emisana e Kayija Masaka. Abikira Reverend Bishop Severus Jumba
Nozabikira Right Reverend Bishop Severus Jumba, Vicar General Monsignor Sengoba Dominic, n'abasaserdoti bonna Chairman Central Organizing Committee Reverend Father Lubega George William ne bammemba bonna n'asabawulidde obikira omulala bwotyo. Oluddenga otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya nnyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongera nga bukuleetera okufuyiza okumu naddala obudde obw'ekiro omusulo okujjayo gwesiba wamu naawe yazibikira akakana ofuyiza mu kapiira abakuguno baba nabakenkuka mu kujjanjaba obulwadde buno ossuuka bulungi nga tolongoseddwa ate naawe ng'omugongo gufuukidde omugongo omuli okuluma ng'otambula okuluma okutambuluka wamu n'obwongo bulumi bukkiramu ku lwokuna ekusanyalala naye bagenda kujjanjaba bulungi ossuuke. Weebire Eyabba Nakyothe Ssente eddwaliro ly'abakadde basangibwa ku kizimbe AM Legacy Plaza Okalerwe mu Kampala ku Lwegayaza ne Masaka nno balinayo ettabi mu nnyendo okubeviira ku kizimbe kya German Sons ng'eyo nno omusawo abeerayo buli lwamukaaga. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu 0750 1855 oba 0770 abakyalire ku mutimbagano gwabwe www.christnachothecenter.com. aba Chris Nachoth Center tebatembeeya ddagala ojja kubasanga Kaleerwe mu Kampala n'ennyindo Masaka wokka kale weewale abafere. Owekitiibwa Dalia Nassali Nabyonga abikira Kamalabyonna wa Buganda Katikkiro Charles Tamayiga Owekitiibwa Gassa Lentake abakiise ku lukiiko lwa Buganda bonna mukulu